bannange mbagala nnyo ekyokuwa kyembawa mugezeeko obutezza mabega n'oba onywa mazzi gezaako okulaba ng'olabika bulungi n'oba oli emmere nga nkalu ze Mama Africa wetukidde okulaba nti abasajja ba Kabaka bandabako butaziza kulw'abantu ab'enkizo ky'abantu ab'enkizo tuleme kukozesebwa mu mikolo egy'enjawulo tuleetebwe nga tuli bangi mufune mwe eddoboozi okuguka gyemunyo giggusa bakadde bange bano nabo bantu nga mmwe n'olwekyo obudde buwanvu okuva ku ssaawa 4 batudde wano bali wano naye babadde n'obugumiikiriza n'olwekyo amazima geetaagisa ky'abantu bano ba mugaso nnyo gye muli n'olwekyo tusaba n'obuwombefu bungi kulw'abantu bano babeere nga ebifo bibateereddwamu babeere nga wali accessible. Bwe njogera accessible ti ow'akagaali asobola okugenda okukuba essimu nga batugambye naye ebifo ebiteekerateekebwa eri abantu ab'enkizo obutuufu tebitera kubaakirako bulungi n'olwekyo abantu baffe mubasaasire era mubakwasizeeko okulaba nga abateeseteese enteekateeka eno. Onzikirize nti ebiseera ebisinga nzinange kira nnyo okwekalakaasa ku nsonga z'abantu ab'enkizo tuleme kusirika teri agenda twongerera abantu ab'enkizo. Nze lumu nali olukiiko luli ewalasisi abamanyi ewalasisi mumanyiyo ti amadaala mawanvu naye ne batutwala mu madaala naffe tugende tubeere nabo naye nze ng'omulowokamya ne tiimu yange nabagamba nti tugenda kulinnya madaala ago era omusirikale najja nagezaako okusitula abantu ab'enkizo abatwale mu madaala waggulu. Kitegeeza ki nti mutusaasira nnyo naye ate mwagala nnyo okulaga nti mutuyambane nga tetuyambe. Lwaki mutusitula okugenda mu madaala nga waliwo ebifo ebiri accessible tetusobola okugenda twagaana era nadduumira embaga bannange tinedda bw'obanga gweosobola okulinnya ate ow'akagaali anaalinnya atya era RCC yavaayo nakka mu tteeti webaali waliwo tteeti meeting nevaayo waggulu nejja mu tteeti. N'olwekyo ab'enkizo twerwaneko teri agenda tulwanirira ku bakungu bano bemulaba okujjako kukola ki okwerwanirira. Tetujja kuzinga mikono nga tulaba nti tetutukola ki tutufiibwako. N'olwekyo bakadde bange bataata bamaama abakungu ba Ssaabasajja muveeyo naffe mutulwanirireko abantu ab'enkizo. Olwaleero olabanga atalinaako obulemu naye ate enkya oba nakati noova wano nze sikolima omulyango gw'obulema muki mugule oba omulyango gw'ab'enkizo muki mugule essaawa yonna. N'olwekyo n'obuwombefu bungi munzikiriza abantu ab'enkizo tujumbire nnyo enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka tujumbire nnyo enteekateeka za gavumenti. N'olwekyo nange munzikirize kuba ebigambo ebyo sinze mwongezi wa lunaku naye abantu ab'enkizo mwebale nnyo mwebalire ddala ntwala okusiima kwange temuli mwebale kubeera bagumiikiriza era mbasaba mubeere bagumiikiriza kubanga mubadde bampisa era mukyali baki bampisa. Kaseera kano munzikize nange yadde nange kampiseewo ti nange nina kansala munnange atudde mu tteeti wano ye Honorable Kidda waali omukyalo oyo anjagala nnyo ate nange mwagala nnyo. N'olwekyo mbaagala nnyo mbaagalira ddala nekegenda okusembyayo keekano ti waliwo skilling government skilling ez'abantu ffenna abavubuka naye abantu ab'enkizo ngenda bategeeza nti abantu ab'enkizo tukyalikibwa nnyo emabega bwe munaba temwerwanyeeko. Twagenzeeko oba nasindisa abantu okwewandiisa
abamu ewandegeya olunaku lwe batandika okuwandiisa abantu bali batuukawo ssaawa zalinnya naye babagamba nti abantu 5,000 ku ssaawa 2 babadde bamaze okolaki okuligesagirirwa. Naye ng'otunula abakungu Bassaabasajja mutuyambeko, ekintu ky'abenkizo kisososolobwe nnyo. Nkiddamu abantu ab'enkizo mubalabewo basososebwazibwe wa nsonga. Tosobola kuŋŋamba ti ssaawa 2 abantu 5,000 baali bamaze okuggwayo ku ssaawa 2 ez'okumakya. N'olwekyo bakadde bange tusaba abantu abaali bona bavaaluwaalira nga balaba balina n'emifaliso basuzewa basuze wali. N'olwekyo waliwo ndoza katu kiti oba kintu kidogo kakati bwe binatuuka mu mbeera eyo wajje tulaga. N'olwekyo bakadde bange tusaba awulidde ensonga eno nze ndi mwetefutefu giwaako obujulizi. Abantu mwenna abasinga bwe muba temwawaddeyo kasente at least ku bantu nga 10 bawandiise ebyo ku bantu abawansi, naye abasigadde buli omu alina bwe bawandiise ku pulojekiti ewa puroguramu eyo. Naye kakati abantu abo kati ab'enkizo bo bagenda kukola batya? Ŋŋamba ntya tituveeyo twerwaneko abantu ab'enkizo. Puroguramu ezo naffe bazireete ewaffe gye tuli mu community, naffe tubeerewo n'essomero eryaffe